Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Anyway, video olunaku olwaleero ndowooza tugitandise mu ngeri ya njawulo. Njagala obubaka buno era olya ntemerimuko ka video kano before we start akampeere bannankyukakyuka bonna. Nina obutambi bungi bwe ndabye bwa musajja mukulu wamanyikiddwa nga Agakagwawo era ng'ababwogerako abaakabula abasinga oli agamba naakalaba obutambi 28 omulala 53 nga yeebaka ku baana abamu ku bo ng'abakozesezza ng'akutte bakwate. Ekyamazima amatuufu kino Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Anyway, video olunaku olwaleero ndowooza tugitandise mu ngeri ya njawulo. Njagala obubaka buno era olya ntemerimuko ka video kano before we start akampeere bannankyukakyuka bonna. Nina obutambi bungi bwe ndabye bwa musajja mukulu wamanyikiddwa nga Agakagwawo era ng'ababwogerako abaakabula abasinga oli agamba naakalaba obutambi 28 omulala 53 nga yeebaka ku baana abamu ku bo ng'abakozesezza ng'akutte bakwate. Ekyamazima amatuufu kino. Anyway, tugenda banga tugendayo. Lopu Jory Ssenyonyi olunaku olwaleero ku kibiina ku kitebe kya NUP wali ekavule bakuzizza amazaalibwa ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne David Lewis Rubongoya. Biki ebibaddewo ebyogedde olunaku olwaleero byonna nsobodde okuba nga ate mbikukuŋŋaanyiriza. Muwala amanyikiddwa nga Kansala Judith ate ayongedde okubeera ng'aleega omuguwa kiki kyakoze nsibambe bebino mbikuleetedde. Omubaka Kayemba Solo avuddeyo n'abaaka ate ebyayogera neŋŋamba weewaawo bituufu. Lopu Jory Ssenyonyi atabukidde Prime Minister Hon Nabbanja Musafiri n'abagamba na mwenna abali eyo mulekeraawo okutwala ebigambo bya Nabbanja ng'eby'omuntu alina amakulu. Ebigambo bye byayogera byanjwanjwa bw'atyo bw'ategeezezza era mu ngeri emu aweereza gino Muhoozi Lugabo obubaka obutali nno bwangu. Bubaka ki bwamuweereza ate ky'otalina kusubwa kwe kubeera ng'obaawo osobole okuba nga obumanya. Nze Deni yabikutuusaako byonna okubeera ng'obifuna mu nsonda z'eggwanga lyettu Uganda ez'enjawulo zonna tuba tubikoomabuza ne tubinoonya n'osobola okuba nga obifuna. Erinnya nze Deni yakuweereza n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu. Nkusaba video sooka ogimpere like bw'egiwa like ejja kudduka emisinde mingi atuuke kulisa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri emu naawe atanaba twegattako nga gwe mulundi gw'ogusosola aba video zaffe. Nkusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribingako na mu kigambo subscribe bumala onkoonere wali eri mukade okagimu personalize okateeke mu all osobole ofuna notification ku mbuuzi zonna enyovu ze tuteekayo ku mukoto guno ogwa Beyond at the newsroom. Era nkujjukiza nti gwenga gwe mulundi gw'ogusosola tulaba tukutegeeza nti tulina omukutu gwaffe ogwa Deni exclusive. Wansi mu comment section nkuteereddewo link gikoonemu subscribing ku sister channel yaffe yo nyino gye tuteeka emboozi empanvu. Tulina engeri gye tukukubaganyizaamu ebirowoozo ne bannankyukakyuka ab'enjawulo ku biki ebyakoleddwa Agakagwawo era video eyo kweri ku Deni exclusive egenda be premiering lugenda be olunaku lwankya. So ate njagala mwenna mubebe tefutefu okubanga mulaba ebintu byandibanga bigenda mubeerera bizibu kubanga yandibadde aliko okubanga bamukwata ku lw'ebyobufuzi ayolekedde atovondera eruzira ku musango gwa rep. Nze Deni akuweereza. Anyway, nga bwe twatandise n'ensonga za Agakagwawo ekifaananyi kyekyo ono nno kigambibwa imbu yaganzaako koko eyali yeesimbyewo ekiboga Honorable Grace Kakooza. Era bangi kummwe abali ku mukutu oba ku mikutu gino gye tukolerako ensonga ezo mwaziwulirako ez'okuba nti Grace yali munenkeni wa Agakagwawo ono. Wabula Agakagwawo be balina akabinja akali kagobwako ne mu kampeni z'omukulu
bali bakaita 442 team 442 something like that akabenjako nga bagamba nti tetubesiga. My question is, what is the essence of recording videos? Oba amakulu g'okukwata obutambi ng'oli mu kwegatta n'omuntu kyeki omwana n'atuuka ku serigamba labawuntuga azini mu bintu ebyo byonna olinga alaga omukutte lwampaka toyagala kyokka okutte n'essimu mu mikono gye omurecordinga. Ndabyeko ne ku Sean Styles ng'avaayo okwogera ono ye yali mu campaign ze NRM buli we baalaganga yeebakanga n'omukazi nga naye alikodinga obutambi gwe mwali mugamba nti ono Professor Mukombe. Anyway, eyo si gye njagala okugenda wabula mpitiddeyo obuyitizi naye tweyongera okuba n'empisa nga bavubuka. Lunaku olwaleero mazaalibwa ga mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu tukyagenda maaso n'okuba nga tumukongratulatinga bwe ekitiibwa kibadde ku kitebe kya NUP. Happy birthday, dear President. Happy birthday to you. Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo gyali ku keeki esaliddwa olunaku olwaleero kubaddeko obubaka obugamba bwe buti Happy birthday People's Hope Mr. President Bobi Wine, the elected president of Uganda. Era guno gwe mulundi ogusoose okubanga bamukuliza amazaalibwa nga musajja taliiwo. Anyway, tusaba omutonzi gy'oli yonna asobole okubanga akukuumirayo. Wabula njagala owulirize kano naawe bwe kitakwata ku mutima ojja baba bubeezi nga toli muntu. Kayemba Solo. Nali ndeese ekiteeso sipiika n'agaana bugaanyi. Nali ndeese nagyetanga motion nga njagala bagikkiriza nga motion nsabe liivu ngende nkola ebbiiru libeere etteeka. Buli muntu yenna ng'afuna ssente nga zaamuwa musolo ze zimusasula omusaala nga njagala omwana we libeere etteeka ng'alina okusomera mu public school nga mu ddwaliro alina okugenda mu public hospital libe etteeka nga yengeri yokka amasomero ago n'amalwaliro ago gye gajja okufiibwako baakigaana. Tiriere teka nti omwana wo asomera wa ayigijja kinoonyerezeeko ng'omwana alina kugenda n'asomera nti omwana wa speaker ali wali Bukedia bulungi nnyo. Omwana wa Honorable Kayemba ali Kiryamenvu oba Nkalo Primary School nga omwana alina kusomera oba Kikondeere nga kirina kuba mandatory naye baakigaana buli muntu twakola argument y'amaanyi ekisooka nga bwe kijja kuba popular mu ggwanga bajja kisima n'okyagala ne bakigaana tekyagenda ku order paper ninga kye nali njagala era kuno nali nadde nsala amagezi kulaawo enkikukusa nesaafunye mukisa guddayo nensaba era challenge era gye nafuna oli n'awala gye bajja okufuna but it would be mandatory yenge gye tusobola okulabiramu amasomero ago n'amalwaliro ago nga nayo bw'olwala omwana wo mutwala mulago. Kayemba Solo ayongedde okwogera ekintu ekyakutte ku mutima gwange nga nsuubira okuba nti kisobola okukwata ku mutima gwa buli munnansi oba buli munnayuganda. Agamba atya nti nalina ekiteeso kye naleeta wabula sipiika nalemererwa okuba nga akiyisa tusobole oba nga tukiteesaako era ogwali omulimu gwange nga njagala tukiyise lifuuka etteeka ng'omwana w'omuntu yenna asasulwa ensimbi y'omuwi w'omusolo kabe musawo oba musomesa as long as oli mukozi wa gavumenti oli mubaka wa parliament oli sipiika ng'omwana wo alina okusomera mu ssomero lya gavumenti era nga ne bw'olwala olina kujjanjabwa mu public hospitals ng'ekigendereddwamu okuimprovinga services. Akantu ako kandikoze kuba bano abantu bakwata abaana baffe ne babateeka mu bonna basiriwale bonna bakone yali bonna basome abo ne babatwala mu private schools international schools ne basoma bino eno ebya try and error curriculum abaana bye baliko nga n'abasomesa tebabitegeera ababisomesa abaabwe tebabisoma bali mu international schools bali ku zi Cambridge curriculums. Fabaffe bali ku try and error, we shall see after 5 years
tuteekewo curriculum endala. Just imagine abaana ono Green Daddy yabadde akaaba juuze emulago omwana wange abasawo kumbe eri bye yali awaana luli kati byakyuseemu wabula singa ababaka bano abateesa amateeka ne batuteeseza buli kimu nga n'abaana baabwe gye bali baba bajja lwana okulaba nga ne services zino gye ziri nga ssente tebazirya kubanga bo bennyini be bavaamu abali b'enguzi abalemeseza services okutuuka. Kati toyina ngeri yonna gy'ogenda kulya ssente nga za ddwaliro nga naawe bw'olwala gyo gy'ogenda ng'omuntu wo bw'anaaba afa gy'ogenda okumutwala. Anyway, era nze kyekiteeso wabula nkiwagira kikume ku kinnaakyo. Kati wuliriza wano Kayemba Solo ku Nammeere. Nammeere amazima ga Katonda naye mutima gwakimanyi nti obukulembeze yabbye bubbi. N'omulamuzi yakikoze naye akimanyi bulungi nti kyakoze ekiri mu mateeka naye oba yabadde ku mudomo gwa mmundu oba si mu ki gye yafunye naye akimanyi. Bangi ba returning officer abalangira ebintu ebikyamu nga naye ku mitima gaabwe bakimanyi bikyamu. N'osanga n'omuntu mbw akoze patembo yeebaza Katonda. Katonda omwebaza ki nga wabba bubbi? Mpojo ga neebaza sitaani eyamba obudde bw'okuba. Ne sitaani waliwo mukyala Nambozo yagamba mbona ekirundu kyakola munaga sitaani yakemere naye sitaani yagamba naye bannaye nedda. Ekyo saakibaddemu. Ekyo kikyo ng'omuntu. Ne sitaani mulu kyatakola. Tuli tutunula eggwanga lyaffe sijja kuvaawo. Teri ggwanga lyaffe eddala tujja kufuna. Ne Uganda ye yaffe wano bwe twazaalibwa. Naye Amerika nawulyako bannansi ba Amerika babayitanga baki? Red Indians. Nenda balabako nga bajaguza abawoza emitwalo 3 mu nsi. Ebyo byoza temujja kuvaawo. Ebyo byoza temujja kuvaawo kisoboka. Kakatuma bali bajja balagawo. Naye ate era bw'otunyana ewaffe wano batujja guma. Anko Kazibwe Kapo ne Honorable Kayemba Solo agambye nti Nammeere akimanyi obuwanguzi yabba bubbe era ye yeewunya abantu abategeka okusaba n'okwebaza nga bakimanyi nti obuwanguzi bwavudde maanyi babbye bubbe ko yembulere bo tebajja vva mu nsi yaabwe. Kazibwe Kapo namubuuza mpozi be baani abaali ba natives ba America nti ba Red Indians mbu nalabyeko emabegaawo nga bajaguza oba baweze emitwalo 3 nammwe muyezo ofooka wemo. Anyway, njagala kuwa wano ku Joel Ssenyonyi Besigezi ono nno tasiba zikweya wuliriza. Mwegerereze nnyo ebintu omukyalo oyo byayogera Nabbanja. Si ye yekka n'abakungu ba gavumenti abaze gwenjogerako ye munene waabwe ye saabavubi waabwe. Kati mwe Museveni agamba kati nfunye abavubi bange kati vane ku bano ba RDC baani abo kati oliko prime minister gwoyogerako. Naye tulina okwegerereza ebintu byayogera. Tukyamubanja John Bosco Kibalama olina agamba Kibalama twamukwata era tumulina mukyala Kibalama n'abanja Nabbanja agamba njagala mwami wange wagamba eggwanga nti mumulina mulete mu kooti wakiti tutegeere mukyala eventually n'okufa n'afa atanalaba ku mwami we kati taata wa Kibalama naye yafudde pressure lwa mwana we kati Nabbanja asamwa bakita kusamwa Uganda lutuufu olwo osobola okukozesa ekigambo ekirala oba owulira nga si kituufu. Kitegeeza ki yinza okuntereezaamuko oli bwaga nti ono asamwa nnyo aba ategeeza ki abeera ayogera ebitakwatagana kyekyo kyennyini ayogera ebitakwatagana ebimu abimanyi ebimu tabimanyi. Kakati yagamba anti Kyagulanyi teryamunoonya kituufu nti Kyagulanyi teryamunoonya ewe oba kyakolayo ki gwe wabadde osoma amawulire ssebo olunaku lw'eggulu. Poliisi yagambye mbu eteebereza okuba nga wayinza okubeerawo obumenyi bw'amateeka obuyinza okusibuka mu kifo ekyo. Bwe mbuuliza mmwe
kati ekirungi abali wabweru mukozeewo ki nga sinadda ne kwekyo ekirungi ekyo gw'okyogedde kuba singa nze nkyogedde walimbuziza nti ebyo bijja wagwe kenyini gw'otubuulidde poliisi yagambye takyagumbye wuwe kakati ebya Nabbanja byagaza ki mukazi wattu ali awo atuula awo n'ayogera byayogedde pokati yagamba nti Kyagulanyi teryamunoonya naye ate poliisi ye kenyini yagambye etya ssebo namwe abakulembeze musaze okutambulira ku ebyo omukungu wa gavumenti onayogera kirala n'onayogera kirala temulina kyemukoze ssebo gw'oyogedde nti Nabbanja yagamba nti teryanoonya Kyagulanyi nenkujjukiza nti gwe wasomye amawulire olunaku lw'eggulu era n'otuwulira ne poliisi kye yagambye kakati Nabbanja sooka omuveeko mukazi wattu ayinza n'okuba nga byayogera by the way Gilbert Bukenya professor yali vice president namba 2 mu ggwanga naye yatugamba biseera ebyo nali nkyali munnamawulire n'agamba eggwanga nti nze mundaba ni namba 2 naye ekiri mu kiyungu sikimanyi eggwanga lijjudde bamafiya nze ni namba 2 naye ebintu bingi sibitegeera kakati olwo Nabbanja waabwe mukazi wattu so kati wavaayo n'agamba nti Kyagulanyi teryamunoonya kati ffe tetuyinza kutwambulira ku byoyo ewa Emagere ne kaakano wetwogerera gye bali bakyaliyo bafuulayo maka gaabwe obuuli awo bateeka butenti munda kati mukikomera era ne poliisi yagamba nti atukyaliyo tuteebereza nti wano bagenda kukolawo George Ssenyonyi Asabudde ono ye buli lwasanga Nabbanja amukuba buteddiza Annual Katamba badde amubuuza nti ku bino Nabbanja bayogedde nti teryanoonya Kyagulanyi lwaki taddayo mu maka ge n'amubuuza byo wasomya amawulire nga gagamba ki nti poliisi ekyagumbye maka ga Kyagulanyi bateebereza okubanga bayinza okukola effujjo nga basinziira awo bikoze bitya namuga kakati Nabbanja tumutwala nga serious kuba samwa n'ebigambo ekitegeeza nti Nabbanja amakulu ge poa tayinaamu wadde nze kyovula neewuunya Chris bali omu nsi ne Nabbanja babavaayo mbu teryanoonya Kyagulanyi kyokka ate poliisi neevayo neekola birala negamba ffe tukyaliyo mu maka ge poliisi neevaawo ate ne wajja ono wa Twitter n'abagamba nti nkuwadde essaawa 24 wabula bw'oba tovuddeeyo kwetonda nja kukukolako kati kwegamba n'otunula n'olaba eggwanga erifaanana bwe lityo nga ddala kituufu ffenna mwe tuwangaalira wulira obubaka bwa George Ssenyonyi eri General Muhoozi Muhoozi wagamba nti Kyagulanyi nawe nkunoonya bana 22 be batta bo bagamba kuba batta abantu bangi naye nga Muhoozi agamba twatta ba NP 22 Kyagulanyi ogenda kuba wa 23 omuntu ono atera okwogera ebintu abamu ne bagamba nti yali mu kusaagirira atamidde biki bwe bityo batera byogera naye ffe tugamba oba atamidde oba ki obuzibu obuliwo nti alina ekifo kyalimu ekyo kikulu kimuwa obuyinza era bwagamba nti kakati ono mumuleete nga mutwala mu basement agamba ono edi mutweze mulina wano ngaloza awo n'atamidde yes ayinza of course ayinza okuba kati abyogera kuba kati anyweddemuko mumanyi oba mu mateeka tulina kye tuyita Dutch courage twabisomangako omuntu n'agala leero kangu kunywere akubuulire bulijjo ebimuli ku mutima byati okwogera ne kati kagizeemukko so obuuli awo nga bwe tubiwulira nti abaagizeemukko naye ng'ayogera ebya ddala anti eri mutwe mulina wayitambale n'afulumya ebifaananyi kivenkyali ne bamuleeta mu kooti ye n'awunyira ajjudde omusaayi n'ebirala bwe bityo so nekukino bwe kityo bwe kyali niwagamba Kyagulanyi kunoonya byagala kutta so kaakati omugezi osooka neweemululamukko kubona omuntu gw'odiringa naye munanga yeeyisanga omulalu yeeyisanga simanyi na kumanya kubanga bw'oba oteebereza nti Kyagulanyi alina omusango gwonna gwazzizza olina obuyinza obumusamuninga lwaki temumusamuninga mwe nga abakulembeze aba NUP abali wabweru mwe mukozeewo ki kubanga bw'otunuulira Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ali ku record ng'agamba nti Honorable Kyagulanyi tewali amunoonya mwe mugezezaako okutuukirira poliisi obaaba obuyinza okubabuuza kiki ekigenda mu maaso mwegenderezenga nnyo ebintu omukyalo oyo byayogera Lap George Ssenyonyi Asabudde ku nsonga ya Right Honorable Bobi Wine ne General Muhoozi Kainerugaba agamba nti tosobola twala bigambo bye lightly ng'abamu bwe bayogera mbu ebyo babyogera batamidde yewo wakoze bwati ne bwati agamba we should not take those words lightly or for granted kubanga oli alina office
gy'alina ng'emuwa omwaganya okukola buli kyayagala. Mu bayibuli eyo mulimu kabaka ono yali ku mukolo gwe gwali gwa muwala we oba namugamba nti saba kyonna ky'oyagala ngenda kikuwa. Mwanattu bwe yasaba yagenda n'agamba amadadi aŋambye nsabe kyonna kye njagala. N'amugamba genda mugamba aleete omutwe ziti gwali gwa Petero. I think so. Ne bagenda ne bamutemako omutwe ne bagutumuteera ku mmeeza nti kye kino kyewadde osaba nti ye taata nga talina yadde kyagenda gukozesa. But why? Because they had authority. Balina obuyinza okukola ekyo. Anyway, nga sinnakwongerayo nnyo wa Ssenyonyi, njagala nsooke nkuwano ku Dr. Nalukwago Judith. Omanyi kiku zisinkana eno kubanga mukulaga nti mulimba ng'ekibiina nti temwamanya kugenda kwa mu State House, and yet meetings zino ebbiri January 7 ne January 10 mwazitegeera kwandi participated. Ekisooka nga sinana kwogera ku meetings omanye no mbusawo twinayo ekintu kye bayita cognitive dissonance. Omuntu ng'ono abadde kitera kujja bubeera bulwadde kitera kujja ng'omuntu abadde experiencing oba stress nga nyingi nemuleetera okutunuulira ebintu ebiri ebya bulijjo naye ng'obwongo bwe mugamba nedda si kituufu gwe kyolina mu mutwe ekyo ekituufu naye ng'ebintu ebiriwo ebituufu ye obwongo bwe bukontana nabyo. Nze ndowooza mwami Nsibambi bwe buzibu kati bwagenda mu maaso nabwo. So twalina meetings ezo abiri esooka yaliwo nga bwe nkugambye nga 7. Ba interreligious council bawandiikira ebibiina ebyenjawulo ne batuyita mu meeting eyo eyasooka. Nga lwaki batuwandiikira olw'ebizibu bibadde bibeerawo mu kalulu nga baagala tutuule wansi tubabuulire nti ffe tulina buzibu ki era bo nga baagala tuyamba nti batuyamba okumediatinga. Era bwe twatuuka mu meetings, in fact nga bwe nabagambye ku TikTok yange bwe twatuuka before nga meeting tennabaate tunakutandika meeting saawa awo nga 2 Deputy President waffe Lina Zedriga yampita ne Asasi Mavi n'atubuuza naye mmwe mulowooza eno meeting egenda kuvaamu ekyamakulu nga tutudde meetings bwezitizo nyingi naye teri byamakulu bivaamu tugenda netwogera ebintu ne bibeeraawo. Saagala kuwondoona budde ate jjukira twali mu biseera bya kalulu. In fact Dr. Zedriga kwolwo olunaku yali the day before yali mu Northern Uganda era yatambula kiro tiyatuuka na waka yatambula kiro yatuukira ku offices za Interreligious Council meeting we yali. Anyway, n'agamba naye tugende mu meeting tulabe. So the 3 of you? The 3 of us. Gwe, Dr. Nalukwago. Yes. Dr. Sasi Mavin ne Dr. Lina Zedriga. Yes. Mwagenda mu meeting yateekateekebwa Interreligious Council genda kusoma mwezi 7 January nga mukiikiridde NUP. Yes. Okay. Kati ndowooza owulira Nsibambi bwe bamukuba knockout watugamba abantu nti wabatwala mu State House kyokka amazima gavaayo batula mu meeting ya Interreligious Council. Bino nno mukwano gwange omu bye byamukyaya ne Sserwadda nangamba nze tonyumiza Sserwadda enkiro era ajja n'ayogera birala Luli n'ayogera birala omuwulira leero ayogera ku basajja bagambako kino ate enkya n'omusanga nga gyali bawaana. Anyway, toyinza gala muntu wagira kyayagala nakola kyayagala abo bazadde baffe bajjajjaffe mwoyo. Naye bo bagamba nti batuula mu meeting za Religious Council so tebatuula kwogerezeganya na General Museveni kubanga tebalina kibogerako. Bino nno bibadde mu lulimi Luganda. Mwannyinazo temba naye abawala aba bright we bati bavaawa munfunireyo omu mukyala ng'oyo lwakuba kati ono Nalukwago mwannyinazo ababenkima bannyinazo ennyo. Sina kyemugambawo. Anyway, katweyongereyoko kabogere wano mbawani Ssenyonyi ng'ayogera ku bali omunsi. Yombi temu tagenda tuwugira kitulina kula kakati yasaliyewo omuntu kakati genda mu kooti oba kati example gye nawadde nti omuntu akukuba n'amala n'akusalirawo kaaba bw'oti oba tokaaba nnyo kati biki bya abijjawo ebyo Nyombi Tembo akakkane musajja wattu omanyi ofiisi eyo ebaddemu abantu bangi. Of course buli agiyingiramu aba ayagala kulaga nti alwana nnyo oba muwanvu nga Mutabaazi bwe yali oba mumpi nga Nyombi Tembo bwali bonna be bamu. Of
of course waliwo abasukkako kati nga munnaye Nyombi Tembo obuuli awo agamba akalimu kange munnange nkeetaaga neetambulira ku mateeka yes akalimu okeetaaga kubanga yali mu kalulu edda ne bamukuba ne bamuwangula n'abeera awo kaakati baamuwa akalimu kano akalimu ka bannayuganda kakole ng'otambulira ku mateeka kati bw'ofaayo n'ogamba nti mulekeraawo kyategeeza mulekeraawo kwogera ku bikyamu byatambula mu kalulu really nti kaakati tugambe nti akalulu katambula bulungi ba observer missions zonna ezaaliwa kakamaliriza njagala genda mukuumulako ripooti zaabwe zonna nga zikoona ku bikyamu ebyagenda mu maaso kubanga baatambulanga ku buli polling stations kakati twagenda ku polling stations ezimu era ne tu observinga nti abantu abamu ne tulaba mu register ono taliimu ne bamukkiriza okulonda wali twasanga polling agent bamugjawo ne tugenda awalala abamagye nga bayingidde emmundu tezikkirizibwa mu polling stations kati ebyo byonna biri mu observer missions kati ezo zonna tayagala tuzogereko atulekemu ku Nyombi Tembo naye omulungi atula George Ssenyonyi agamba nti Nyombi Tembo akolera UCC abaleke mujjukira nabagambye ejjo bana basomedde ekiwandiiko kino nga bagamba nti TV radios naffe bannakantu tulekeraawo okukyaza bannabyabufuzi abaakubwa akalulu nga bajja ku mikutu gino okwekubira enduulu n'okulaga ebyo obutali bumativu bwabwe n'ebyo ebitagenda bulungi nti bagende mu kooti. Ssenyonyi agambye mukulu si gwe agenda otulagirira enkaaba gye tulina okukaabamu tuleke tukole kye tulina okuba nga tukola. Oyo nno ye leader wa opposition kankwongereko ku Nalukwago ono kati. You claim nti Honorable Nsibambi mulimba alimbye eki kisooka alimbye nti twatuula ne tuteesa tugende mu State House si kituufu ndowooza nkubuulidde meetings zaali bbiri era ffe twazimaliriza ne tukomaawo byonna byeyakwata n'atwala mu State House bibye. Nze kyenjagala omubuuza lwaki bw'aba agamba nti no twateesa ogenda mu State House lwaki ffenna abaali mu meeting eyo yekka ye yagenda ate abataalimu ne bagenda naye kubanga agambye nti honorable ono yali former MP Kawempe North yagenda naye Honorable Latif Sebagala yes ne tulaba ono Kabusu Moses tebaali mu meeting at all ne PFF in fact mu meetings ezo teyali representing teyaleeta ba representatives so nebuuza ye yajja atya ate okugenda n'abantu aba bataali mu zino meeting ate be bagenda mu State House ebintu ebyo bikontana bwabadde ayogera ajja erinnya lya deputy president ow'omumambuka Dr. Lina Zedriga. Do you want to put it on record that Zedriga yali talina kyamanyi ku nsisinkano eno yadde n'akamu kubanga ojjukira baamuwamba nga n'akalulu tikannaba kuggwa ne bamuwamba kati omuntu ali mu buwambe ali mu kkomera yagenda atya mu State House n'ekirala meetings in fact bwe yamala meeting esembayo yadduka ogenda mu Northern Uganda okuorganizinga akalulu ke kubanga yali in charge of Northern Uganda. So mwami Nsibambi nze nga bwe nkugambye ndi disappointed kubanga oyo where is your disappointment? My disappointment nti singa abadde muntu yenna naye omuntu eyali munnamateeka si yali munnamateeka omusomesa waago najja ku national TV natandika okulimba bannayuganda. But you've seen the documents doctor you've seen the documents. He has paraded those documents hafi yali wano ng'afuneemu kwemu ne minutes akulaga ebyateesebwako akulaga outcome yensisinkano eyo ne resolutions ezatuukibwako. You've seen it there. Ndowooza wamulabye engeri gye yabadde ne documents azikwata nga tayagala ozikwateko yayagala ozisoma ndowooza namulabye namwetegereza ku TV nga yayagala okusomera nti wano nga tayagala ne hafi azikwateko documents kubanga akimanyi ebintu byayogera si bye biri mu documents. Ekyokubiri nga bwe nkugambye walabyeko erinnya lya Dr. Zedriga kwa document oba erinnya lya Dr. Nalukwago kwa document era kwabaddeko ba pastors baani so ekyo kintu kyabwe baakiruse ne kigenda nga yebaagala okugenda akkirize owning up. Kyewuunyisa nti omuntu atasobola nakufuna nkolagana bulungi na balonzi be nti kulwokuba tebaamulonze tagenda bbawa amasannyalaze oba tebaamulonze ebimotoka bya kasasiro agenda bijjayo ate yeteeka atya mu ngatto ezigenda okureconcilinga ne opposition nga tasobola nakureconcilinga n'abalonzi be zikyensinga okwewuunya nze nganzi. Ekyamazima mu matuufu kiri nti asanga Nalukwago ne bw'aba atambula bw'obaamu n'omutwalo gukwata ogwo mumpeere era ng'ensonga lwaki wa Nalukwago omutwalo ogwo omugambedde ni akwebazeza sho gye wakoze n'ekkungu ku makya kyensonga lwaki akuwa ekitwalo kino
bw'oba oyinamu 10 ne wekaba kakadde kamumpeere omugambe zino sente ezikuwadde olwaddeni akwebazizza ennyo okubeera omukyala ali so intelligent ali articulative akunnyonnyola ensonga n'agitemaatema ali so precise mu bufunze bwayo n'abikugirayo byonna. Anyway, nze sina kyenja bannyonnyola bibadde mu Luganda omukyala bibannyonnyodde bulungi kali mwagala mbagambe ki Wamanna Lukwago sirina kyenkugamba okugyako okukwebaza okuboera omukyala enjasabiggo weyongera okubeera bwotyo oba oliawo tuyinza okufunayo omubaka gwe tugenda okwesibako mu biseera eby'omu maaso. Munzikirize mbatere wano tusinkane nga Gulude nakkiriza nze Deni Beyond the News mugwe mukutu tusinkane nga Gulude n'oyo akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.